Ekitongole kya Kampala Capital City Authority nga kiri wamu n'Obwakabaka bwa Buganda ssaako ne Kasita nga kino kibiina ky'abasuubuzi bagenze mu maaso ne bakola okuyonja ekibuga naddala mu bitundu bya Mulimira Zone mu Bukoto ekisangibwa mu Nakawa. Enteekateeka eno okusinziira ku bakungu batubuulidde nti ekolebwa okugenda mu maaso n'okumanyisa abantu b'omu bitundu bino nti buvunaanyizibwa bwabwe kugenda mu maaso n'okulaba nga beeyonja. Ge mazzi agasaasaana mu bantu ng'enkuba etonnye ne kasasiro ajja n'abeera mu bantu ate n'atavaamu. Emyala gyaffe mu Mulimira egisinga si mizimbe bulungi. Ensi yaffe tuyonja awatwetoolodde, tutandika na kweyonja ne tuyonja awatwetoolodde, tuveemu kiri ekigamba nti bulungi bwansi be bajja ne bagogola. Okusinziira ku Ssenkulu wa KCCA, kino kikolebwa okwongera okubategeeza nti buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga beeyonja n'okwegobako endwadde zonna eziva ku buligo. KCCA bwe nayingira mu ofiisi kulwayo yali esinga okuva ewaba mayors ne batawuni club yali yakuba nti emirimu gyonna gikolebwa ku City Hall. Era kulwayo bwe yaliwo ekintu kye twasooka okukola kwe kuba nti emirimu giddayo wa divisions. Era ssaawa eno meya byasaba alina kuwa bukakafu nti mu budget eya next year yabitaddemu. Nankulu ng'ali wamu n'abakungu okuva mu KCCA bagogodde era ne balambula emyala egiri mu zooni eno eya Mulimira era bwe batyo abakulira ebitundu byo ne babategeeza ng'amataba bagga batawaanye nnyo naddala mu biseera eby'enkuba. Era ne wooteeka ki kasasiro wo. Ssaawa eno tugamba temulinnya mu muddo, tugamba temumansa kasasiro, naye ne mu maduuka tugenda kutuuka. Mutulage ebyo bye mukozesa mu maduuka, obuguwa obwo bwe mujje ku bokisi, ebokisi ezo ze mutakozesezza, ebipapula ebivudde ku packages ez'enjawulo mubiteekawa. Obuzibu obubaddewo abantu abasinga naddala ababeera ku myala gino buli nkuba weeba etonnya baddira ebisaanika ate ne babisuula mu myala, ekintu ekyongera okuleeta amataba singa enkuba ebeera etonnye. Kyokka kaweefube ono okusinziira ku bakungu bagamba nti bagenda kuba nga akolebwa buli mwezi okusinziira mu kitundu kye banaaba balonzeewo okwongera okukubiriza bannayuganda okweyonja ssaako n'okwegobako endwadde mu kiseera kino. KCCA ekyagenda mu maaso ne kaweefube ono era ng'emutuumye weeyonje egenda kuba ng'etambula n'ebitundu ebirala byonna ebimanyiddwa wano mu Kampala n'okusingira ddala emigotteko. Nnyo okulaba nti ffe abakyala tuvuddeyo naffe ne twegatta ku mirimu gino. Twagala okubeera nga tukola ki? Twagala okuba nga tukolera abakyala, okulaba nti bajja mu bwavu, okulaba nti abakyala maka gaffe tugalabiridde tutya era yeyo voice gye nyina okutwala mu palamenti. Okusinga bw'omussa mu mwala, waba omussa mu mwala ogwo kasasiro gwonna oba ogusse amazzi gaba tegakyatambula ate mwana watu gegatulumba g'amataba so kasasiro tumukuume abakulu katubayite. Then the real treatment take mu first quarter of next financial year to take a box camp. So kati flashing it off jadi kubajjukira kigenda ku affectinga buli omwala gwogenda. This is the wrong. The other channel we bring also flashing off kyategeeza okutulaba kuli covered. Chris Mali Musemagula, Beg Television.